Emitiana yewalisema kaka gwensenyi wa myaka 62 yazaala abaana b'abobuwala naye ate munnange bano babadde yafuula bakyala be nga buli lwayo yabaako gwayita ne yemala ejjakirizi naye okulunaako emyaka 8 kyakasuseeko era keekaloopye. Poliisi Emitiana ekutte n'eggalira Ssedduvutto Mmedi Kimbugwe ow'emyaka 62 ng'ono kizuuliddwa nti abadde yeefuula nnamunswa alya ku nswaze bw'atyo n'atandika okukabasanya abaana b'azaala era okukakkana ng'omu amufunisizza olubuto. Bagenda wa chairman. Bagenda waliwo omukyala ng'omukyala mwana omuwala atuukira mukyala si chairman mu wabukyala n'amuliira mu nsonga ezo n'amugamba taata atukuluusanya tukoze tutya akati oli mu kifo ky'okudduka obunnambiro n'asirika. Ffe okweraliikirira kwe tuyina ffe abalina abaana abawala era kyatututte wala kyatukubye wala. Amawano gano gagudde ku kyalo Nabingoola mu municipality y'Emitiana era nga kizuuliddwa nti omusajja ono abadde akozesa abaana bana nga n'asembayo ye yasobodde okumulonkomma mu b'obuyinza. Kati omusajja oyo omukulu yatwonoonye nnyo nga ffe abantu abakulu. Bwe tukyasirikidde amannya nga ateeberezebwa okuba nga yakkakkanye ku baana be bazaalira ddala n'abasobyako ng'abaana bano byaba myaka 10 ne 12 ng'era omwami ono mutuuze w'ennaama Mitiana district. Kitegeerekese nti n'ensonga zino bazituusako wa ssentebe w'ekyalo Lumala Muhamudu wabula ebintu bino n'abisirikira nga mu kiseera kino olwategedde nti poliisi ebitegedde bw'atyo n'abinnyika mu nsuwa n'adduka ku kyalo. Bw'onooyogeramu nga tukoze kino nja kutema. Yatisatisa abaana taata. Abo abakyamani bennyini abaana bayina abato nabo yabakozesanga okuviira ddala eyo yaviiranga ddala eyo wansi nga bonna abakozesa. Era ebigambo ebyo twabiwulirako mbu waliwo omwana ku baana be bazaala be yafunyisa olubuto n'abatwala n'amugyamu olubuto olwo kaakati eggulu twagenze okuwulira nti ate yazzeemu n'akwata omwana omuto. Netugamba yinga kitalo nnyo. Ssedduvutto ono Mmedi Kimbugwe abadde muwandiisi ku muzikiti gwa Naama Masigidi nga n'abamu ku bakulu b'enzikiriza mu kitundu kino ensonga ze babadde bazimanyiiko. Tadda kuno ne waaba akomyewo bamugobe kuba abaana bato tebanneetuuka nkaza tukuli wa 18 tebanneetuuka bato gavumenti efuneyo bateeke bawo obuyambi kuba abaana bakigwamu bugwi. Ategeezezza nti enfunda eziwerako batuukiridde Mmedi Kimbugwe okumutegeeza ku kikolwa kyakola nti kikyamu wabula nga yeefuula nampulira zibi. Manyi nga bba abakulembeze lwakuba omukulembeze waffe bw'omugamba ekintu azingako kizinge. Kubanga ffe ab'oku kyalo tugenze okukimanya nga batugamba tumaze emyezi 3 ffe abamu tukimanyidde mu nnaku 3 naye kaakati abafuzi bano nabo bankwe bakiki awo sikitegeera. Tugezezzaako okunoonya abaana twogereko nabo era bano tubasanze ku poliisi ey'ennaama nga baliko bye babuuzibwa era ebifaananyi bino tubbye bibbe. Naye ng'omwami twamugambanga n'atufuula ababi n'agamba alina obulwadde bwe bwa puleesha tuleke muteeka ku puleesha. Amaani oyo abonerezebwe kuba yakisa nnyo. Yakisa naye empisa eyo mbi nnyo era tusaba gavumenti eno omusajja oyo nga bwe yamukutte abeera ekyokulabirako. Okunoonyereza kutandise ng'era abaana bano tugenda batwala ew'omusawo waffe abeekebejje okugezaako okufuna obujulizi bw'omusawo ng'era ono tumuguddeko omusango gwa aggravated defilement. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt Television.